Okay, ingena kwebata. Emmanuel, you're on air. Put on a smile. Very good. Okay, tutandikane munafe. Oweka sese tusime chirat. Atubulire hembe. Okay, tutandikane Emmanuel Makumbi. Very smart. You are putting on a very good jacket. Gena maso tubulire ngemberanga bweri. Emotoko jipakinze walero. Emmanuel Makumbi, you are number 1 to go. Let's go. Okay. Ne aziza nnyo mukulu Senkubuge amwe bale kuweereza mukulikeyo mu weekend mukulikeyo mu kusaba okwabaddeyo nako olwajjo era mwenna abaddeyo tuwongereko bwongeze namba ku Lwokutaano luno era kijja kuba nga memory nti buli omu wagenda okubeera si bwalibeera omwaka ogujja olw'embeera eribeerawo nti omusingi guliba gulisimbidwa era nga enteekateeka zonna ziriba zikyuse. Mwenna abali mu banju bweno bakubiriza tubeereeyo ku Good Friday eno nga 29 e Canaanland sobola okuba nti tusabira wamu. Mukulu Senkubuge onako olwaleero ndi n'omukulu speaker wa Industrial State Division wano mu kibuga eky'Embaale ng'agenda tubuulira butya esente ezisubwa mu miliyoni 10 ezabulankanyizibwa nga zibuuzibwawo ne City Clerk owa wano mu Industrial City Division. Sente zino okusinziira ku mbalirira zakola ebintu ebitategeerekeka zaali zitategekeddwa kuba nti zikolebwa era ku sente ezimu ezisinza okwewuunyisa nti miliyoni 10 zagula sumbuusa n'amazzi ku bantu nga 50 bokka nekyewuunyisa nnyo bakansala bano ne bagamba town clerk ono abakubye empewo etagambibwa naye omukulu Kasajja Musa katunyonyole ye nga speaker abayisa sente meka era sente zino zakola kimukulu saiso okulaba buuza ku batulaba. Nange nsinye nnyo okubeera ku Salt TV. Eddoboozi yongeramu empewo ekuyisemu. Nsibye nnyo okubeera ku Salt TV. Okay. Okuba nti njogeraganyako n'abantu baffe aba bulijjo. TV yaffe n'enganzi. Yeyo TV ebuulira abantu biki ebigenda mu maaso nabo ne bamanya oluusi tuyinza obutafuna budde kutuuka buli maka g'omuntu naye buli lwe tufuna ekintu nga tetuli bamativu tuba nga tuyisa ku mpewo za TV eno ne waba nga abantu baba bakitegeera. Mu bumpimpi nnyo mwayisa sente mmeka sente zino zaalagawa? Mu bumpimpi twayisa sente miliyoni 2 n'ezigwamu nga sente zino tupulaninze okuba nti tulongoosa abatuwa yaffe ekifo omusalirwamu ebisolo ebiribwa ekibuga kyonna. Esente endala miliyoni nga 10 zibeere nga zikola ku mataala solar lights. Abantu baffe abalala bakubibwa obutalimbwa twatulira ku mbeera black spots okuba nti nabo babeera ne lights. So wetupulaninga ebintu bino ogendo sente zino wezajja tetwamanyako tugenda okubuuza tugenda ku site tubuuza sente zaffe zetwapulaniwe zajja agenda obuuze gundi genda obuuze gundi buli office egamba genda obuuze gundi nezibeera ng'ebinyeewa buli muntu atambuliza muki mu nsawo kati nekituwa okutya nti bano olw'obutayogera nti sente ziize bwe ziti wali obuzibu twagenda okwesanga nga esente zetwapulaningira ebintu ebirala ate batugamba nti ate zagenze mu nguudo ate zagenze mu kusavayinga amataka nti ate tugenda okulaba ate mutuwa accountability tebatuwa mutuwa ani akola ebyo byonna. Of course town kiraka waffe amanya Kasimu. Tubabuuza esente zino zakola ki tewali ayogera ogenda okulaba oluvannyuma batuwa embalirira nga kuliko simanyi ku lunaku lw'ebajeti twakola bwe tuti twagula sumbuusa biki n'ebirala byonna sumbuusa n'amazzi byamalawo sente mmeka? Byamalawo bukadde 10. So kyatukuba wala nnyo ng'abakulembeze abajja okusaavinga abantu ba bulijjo tusuubira nti ekinene nnyo kyandibadde kigenda mu bantu ba bulijjo so si kuffe ng'abantu kinnoomu. Tulina okumakinga sure nti tuprotectinga interest z'abantu ba bulijjo tuprotectinge era tuimplementinge manifesto eya pulezidenti waffe ow'eggwanga. Naye ebintu ebyo biba nti biguddeyo mu kitundu mu bifo mwe tukiikirira kyatukwatako nnyo ne tuba nga tetuli baki tetuli basanyufu. Okay, nga tumaliriza kiki kyemuzzaako kati era sitekirako naali wakati? Kyetuzaako twagala sente ziddeyo zikole omulimu gwe zaali zitaanidde okukola. Bino ebirala
ebintu bye tutamanyi tujja kusigala nga tetumanyi. Era twasabye ne gavumenti ereete embalirira commission of inquiry enoonyereze ku bbula y'ensimbi esente eziriibwa ng'ebinyeewa mu Mbale City. Omuntu wa bulijjo abeere nti afuna ki? Afuna service. So si muntu kinoomu. Tetubirivingira muntu kinoomu, wabula twagala omuntu wa bulijjo afune kyasaanidde okufuna, naffe tukole omulimu gwaffe ng'abakulembeze okulaba nti tuteekawo kaliisoliiso ku ssente eziva mu central government, ku ssente eziva ku lokolo ezikolekitingiddwa wano ku kyalo, nayo ziddeyo zikole omulimu gw'omuntu wa bulijjo. Tweyanziza nnyo mukulu Kasajja Musa. Abakulu abatulaba nja sijja kusukkawo wano olwakadde anti nja kubanga mbatuusaako emboozi eno bebiki ebyali mu meeting ne bakansala biki bayogera ku mawulire gaffe Munnyo live n'Omunnyo ku 3. Mukulu Senkubuge omuzindaalo ng'okuddiza